agawala. Wali already wamugamba kokko. Nali namugamba kokko. Ng'akimanyiko nti omwagala. Ng'akimanyiko nti mwagala nangamba oba owulira ngo neetaaga oli muyimbi. Nkubirayo akayimba kakasente onjagala. Ebituufu. N'okumanya nti wagundi yali wa mukisa akayimba nakakola nina nnyingi zenkoze nate kekasinza okukwata. Kalungi. Kekasinza okukwata. Era erinnya lyali. Yakalaba. Yakalaba lwakwasi. Ye Sherry. Yali Sharifa. Naye anti eraba Sharifa be ba Sherry. Kati erinnya olw'okuba nti lyali liwanvu kubanga mu music waliwo ebigambo ebituula mu beat waliwo ebitagenda waliwo amannya agatuulamu anagenda olaba ng'ennyirira Sherry lya Sharifa liwanvu kwesalako nendiyita Sherry. So bw'obeera ng'oli Sherry luyimba lulwo era oba Sharifa oluyimba lulwo tewali gwe luboola ate naawe atali era gw'omu kwaga amanya era oluyimba lulwo naye ng'oli mu mukwano. Ndi mukwano agawala nzaani ate siina musaayi. Kati n'omukubira akakayimba bwe yakalaba yakasiima nnyo n'akaagala nnyo era nangamba kakasiza nti onjagala. Nangamba newotampa birala just akayimba already ladies baby mazima goza lwaki nkuba obuyimba obwa laavu obunyuma obulungi bunyumira bakyala kubanga ndi baby waabwe. I know. Lwaki wayita ladies baby erinnya be balimpa naye ng'ate we balikuwa nawe okiraba. Kati nzezeko omusajja omukyala gwasobola ositwano bw'ati nabanga asudde baby mbasiba baby nzezeko omusajja njogera ekindeke nze musajja omukazi gwasobola oteka mu baby carry anasa ku mugongo Kadati siwera baby wawe. He's so funny and that is super amazing. Yeah. Oh, yeah. So kati abakyala bakuita ladies baby. But my baby feel okay because I'm on now. Yes. Oh, it is an offer for me to be with. Namumuleke nigide kubanga nine chimula. Kaduka wapangisa oba ka store. Kale mbadde sawa zino mbadde nkyasoma mabegaawo. Kati nakatani kuzimba obulamu. Obadde osoma ki? Nze mbadde kusomero nga nsoma. Nisomo lya joy. La kuba samazeeko ka school fees ne kagana mwao. Ate nga n'omuziki twagala tugongere kubanga abantu bandaga banjagala muziki. Wategeera omuziki bannange. Nze situka ku stage. Nze nebaza Katonda dwa kintu eki. Nebo stage nebo yakavaako munene. Omunene gwomanyi omunene. Neninya stage agawala ite bankuba bucupa. Abantu bagireko ku galubindi tebagamba nti sigwe. Yenze kenyini. Afumani swaga mani majereris baby. Afumani Sweetie, where are you? I'm here waiting for you because I chose you as my girlfriend. Come and hug me because I love you. I'm losing my life because of you. It's that way. Some girls say I've been so any more money, but I saw you. I left all the girls. Now I request you for us to share and share it forever and ever. I shall be with you. I soko posige. Tomanyi sana kutandika program. Ande gadalaba. Amajote gatula bagawamba. I know. Osabulira sikale nyabo. Ogamba otya. Ndi bulungi. Webale kunyirira. Webale kusimba nawe onyiridde. Nange nyiridde. Webale kusimba. Olabika bulungi babi. Kirungi. Werabiridde. Weyagala. Abantu bangi byo tebalina confidence. Neze sina tap always about you. Nze kyendi nkimanyi era nkyagala kubanga abantu mwe banjagalidde. Kati bakimbasinyirira. Bakibasibakola byo baagala. Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi ndi ne half man musician onako lero mwami muyimbi. Doza akubya akayimba nawe woli noti. Azima. Tegana kuera tutema Embozi onako lero mu life experiences and adventures. Omwami ono yajja ati okubeera bwati.
lwaki ayimba obuyimba bunene obunyuma naye nga temubulaba. So olunaku olwaleero ngezezaako mbe nga mukyaza tusobole okutegeera bambi ebimukwatako. Financial help nayo tugyetaagira ddala. Gwe wenaali eyo nga weetaaga okubeerako nekyowa omuntu yenna abaze ku channel yange tukiwelkamingira ddala mulambalamba. Bajukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamaanyi be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Inside okulaba kale nyabo oli otya ndi bulungi kakati ono bamuyisa Fumani Swaga mani maje ladies baby mazima Goza lwaki nkuba obuyimba kwa laavu obunyuma obulungi bunyumira bakyala kubanga ndi baby waawe. I know. Lwaki wayita ladies baby erinnya be balimpa naye nga ate we balikuwa nawe okiraba kati nzenze ko omusajja omukyala gwasobola ositwano bwati nabanga asudde baby mbasiba baby nzenze ko omusajja enjoga ekindeke nze musajja omukazi gwasobola oteka mu baby kayo yanasa ku mugongo mama Kadati sibera baby wawe. He's so funny and that is super amazing. Yeah. Oh, yeah. So kati abakyala bakuita ladies baby kubanga they can carry you. Aha. Kubanga nze kati omukyala katugeze mugenzeko out n'omwagalwawo muzinamuukaawo. Kati gw'omboera kati kageze gw'oyina owuwo muli bawanvu n'abawanvu mwekwatako omuna akwata buli muwayagadde. Kati nze ndi mumpi nkomena ate nze saagala abakazi bennenkana nabo nno. Njagala bakazi bawanvu banene banyirivu. Kati omukyala yenna abayagala okukola ekyokulya nange oluvimbo aba ayina kusitula busituzina nateeka mu kifuba we bakusitula onyumirwa nga lwaki sinyumirwa nze binkolera mwana gwe we bakusitula onyumirwa nyumirwa nnyo mpulira nga buli kimu ng'ensi yonna yange oswinginga ogamba kya ndeke ekinjogere ki mama bambi this guy yeyagala nnyo tulabye abantu bangi nnyo munaye nga tebeeyagala bali very sad beekubagiza ebitategeerekeka okitegeera naye kinsanyusa nnyo wensinkana omuntu nga ggwe olina ekikula ky'obwoti naye ng'okyeyagaliramu oli musanyufu okola kuza abantu bangi bali kukubo basabiriza by the way. So I love that about you half man so much. So omuntu akulaba ku HK Media omulundi ogusooka ayagala okumanya amanya gamatufu gwani. Amanya gange amatuufu nze Walusimbi Ashurafu oli wafumbe ndi musajja neddira fumbe akabiro kikere Uganda nge wano oli mwanyinaze kigozi Allah akbar tulina ba Luganda ate edini lye kwegamba nenga mugamba mutya balungi abali ku HK Media bebale tulaba bantereddeko ka message ne bangamba tuleetereko kwono gaye yayimba because I love you my boyfriend my baby feel okay because I'm on now yes it is an offer for me to be with namumuleke nigide kubanga nine chimula gwe Wange kati wakulirawa wakulirawa kakati nze banzala kayunga wano kayunga bugerere siwala mugundi wa ewo mugerere tosaana kuvugawo saawa 2 ekayunga kituufu kakati je nakulira era mu kibuga mbadde nakakiyingira wakajja myaka ndoza myaka nge na kwetaano nakajja kwanga nali mu kyalo ng'omuziki ngukuba era bw'otuuka kayunga n'obuuza nti Afumani yani tebamala kugamba nti owaawa gweserebuwe kayunga obuuza omuziki gonna nagukuba ne ngutuuza kati nagenda olaba nga omaze ogugunda naye kati njagala kibuga n'ennumba ekibuga kati nkwasaganya kibuga wajja otya mu tawuni era najjanga omuliri bada bwajja otya oyinamu abantu mu tawuni nnamu abantu bangi ne kati nze nepangisiza mbeerawo katale Seguku katale wempangisa wembeera wenkanikira n'amasimu kuba ndi makanika w'amasimu oli makanika esimu yange ogikalinge tojono nga lwaki sigikola lwakwemasize nabyo saawa zino mbirese waka naye abakasitoma mwenna ekatale Seguku mu Kiyembe wenkanikira amasimu ate bwe mmaliriza ne nkuba omuziki oyina mbaga oyina ki ennyimba zonna tuzirina tulina ez'okwanjula tulina ez'embaga tulina eza birthday zonna tuzirina kukwanjula n'ogenda n'okwata microphone n'ofulumya omugole n'efulumya omugole nekikwata ogamba masuuti makanzu byonna tubyambala otegeera ne tuyiwawo omubiri ekiro nekinyuma
ekintu nekitambula nnyo nekitambula nga kyamaanyi baba. So kati wajja mu town ng'ojjiriddaani ojjidde senga ojjidde muganda woba wagamba bugambi nti nze obudde bukedde ngenda. Kati mu town najjira ku muganda wange bamuyita Sekonde Ronald yali abeera awo Kireka. Nga muganda wo ddala mu muganda mama wange taata. gwe nzirako ddala Sekonde Ronald. Sekonde beddira fumbe. Nabo beddira fumbe. Okay. Kati we twamaliriza ne nkola ki ne tuvaayo Kireka era kati ffenna tuli awo katale. Wetusinziira wanga twagenda olaba ng'Ekireka ate wali okudda mu kibuga kati so ndowooza olabye obudde bwonkubiddemu timwana salako dakiika ezinga ndiwa ani ku base kati awo mba nino kikwasaganya. Oh my God, guys, I give platform to everybody. Everyone deserves a chance. This is half man for you. Nagambye kamuleteko ku HK Media mumulabeko. He's very fun, by the way. Era woba olabe no show nkakasa oli musanyufu nnyo oginyumirwa nnyo. So nakora lero muyimbi makanika w'amasimu ayina vibe ayimba ku mikolo kwegamba byonna abikola. Byonna tubikwasaganya kubanga twagenda olaba kati omanyifu abantu bwe tuti sijja kulema kyogerako. Abantu amba tuyisaamu amaaso. I'm so sorry. Oli akulaba n'akulaba nga atalina mugaso. Bangi nnyo baganda bange bensanga eyo teyeefaako teyeerabirira olw'okuba society gy'alimu. Nze neebaza abantu nti bino byendi be babinteekamu. Oba otambula butambuzaawo just n'osanga omuyaaye n'akusalako n'akuwaayo ekyetaano n'akuwaayo ekyebiri n'akuwaayo omutwalo just buwi. Lwaki batonyirira kati ndowooza olaba kati so tosobola kubeera mu society eyo ng'ekwagala ate gwe n'obeera nga teweefaako. Olina okuba ng'onyirira n'okuba ng'okola kyokola byakabi. Mwe ono guy ali very attractive like okumuwaayo ezzike. You know like oyinza okuba tonnaba kumulabako neyogerako naye ku ssimu noga jangu ngenda kuwaayo transport naye wamala okujja vibe gy'ayina toyinza gana muwaayo ezzike. Ogenda olaba ng'ozongedde nako ze badotekiti. Ate bambi woba oli eyo nga half man akusanyusa osobola tutukako ku namba zaffe ez'essimu ne tubeera nga tubeerako ne kyetumuwa. Musajja atu naye neyeeyongera okusitula ekitone kye neyeeyongera okweyagala okolerawa. Nze nkolera katale. Oyina akaduuka we wapangisa oba akasitowa. Kale mbadde essaawa zino mbadde nkyasoma mabegaawo kati nakatandika kuzimba obulamu. Obadde osoma ki? Nze mbadde ku ssomero nga nsoma mu secondary lakuba saamazeeko school fees ne kagaanamu awo ate nga n'omuziki twagala tugwongereyo kubanga abantu bandaga banjagala muziki. Wategeera omuziki bannange. Nze situka ku stage nze nebaza Katonda dwa kintu eki nebo stage nebo yakavaako munene omunene gwomanyi omunene neninya stage agawala ite bankuba bucupa abantu bagireko ku galubindi tebagamba nti sigwe yenze kenyini afumani swaga mani majereris baby. Afumani swaga mani maja ladies baby. Yeah man. I see. Okay, so kati obadde osoma. Wasoma mu secondary? Nasoma mu secondary. Wakoma mu class ki? Nakoma mu 3 term 1. Senior 3. Covid yawo najja. Oluzungu luno lwoyimba mu music luva ku ssomero. Oluzungu olwo luva ku ssomero olwo. Lwe nakwatako kyovola lwembawa. Njagala mbasavingeko kye nafuna lwe najje nalujja naye akansabule bannayuganda omuziki n'ensi yonna twaliza awamu. Bansime kuba bo bansima sijja kwegaana bansima nnyo. Bange, this man is very amazing. So kati okomye mu senior 3 n'ogamba kati mbitadde kangende Kampala. Kampala wajjangolooza ogenda kukola kyera ng'ogiridde. Kampala kubanga gwe misomo egyagaana saatuula nenjiya nengenda nenjiga ebyamasimu. Wagenda noyigo kanika amasimu. Nenjigo kanika amasimu. Professionally mu ssomero. Nnyo nenjigira ddala. Wagenda mu ssomero. Asagenda mu ssomero. Oba wafuna omuntu n'akuyigiriza. Nagenda mu bwe bakanikira bwe bakanikira kati ndaga nti omwana agenze mu garaji y'emmotoka nange nengenda nenjiga nensoma kino okola bwoti tegeera nembiyiga nenfuna bulungi forms zange ezinkakasa nti mbiyize era kati saa zino nzimba mulimu nkyakolera sinabagamba nti nina edduuka kyakolera ku lubalaza nenga nina ebyuma byonna mbiyina. Wali agadde okufuna edduuka? Nandi agadde okufuna edduuka. Kati edduuka lyoyinza okufuna libeera lya ssente nga mmeka? Edduuka lyenyinza okufuna lyeneetaaga okusooka liri mu bukadde nga 2 oba 1 kitundu. Obukadde 2 oba 1 kitundu. Erisooka. Nenga ekiroto kyange neetagira ddala edduuka eddene. Ery'amaanyi erikola amasimu. Ery'amaanyi. Kati amasimu okanika gana gatekiro oba nagana agaffe?
gonna amasimu gonna agamapensa aga smart nene yango gikanika zonna ezo zonna zikanika twali simu jesikanika totinsa ngosomye nnyo ebintu n'obiga nnyo omanyi mukama yanyamba ekintu kimu yampa obwongo kubanga nze obwongo bwange saagala butuuza kati nagenda olaba music kubanga music ye namutandika nkyali mwana muto nnyo muzadde wange Sabwisima nenansambayo ddayo banzaala gye bali eyo mu kyalo yene enamba y'essimu yo gyerese kati bwe baakola ki bwe baalabanga kubanga bandaba kubanga twakulira mu kyalo simanyi kulima baganda bange bato bange bonna bavuga amagaali simanyi vuga gaali simanyi kukola ki gyonna kakangambe emirimu gyokakalukana sigisobola ne bebuuza omwana tumukoze tutya omwana agenda kukola mulimu ki kati agenda kubeera watya mu nsi mulenzi alina okuba n'amaka alina olabirira famire ye agenda kukola atya natandikira mu ssomero bwe ntandikira mu ssomero bino nga bwolaba spikidde biki ne tuyimba ne tukola tutya bagenda banga ndimu ekitone muzadde wange teyatuula n'afuna writer lakuba ebyembi twagenda nekyankalanamu ne twawukana naye writer napandikira ennyimba natendeka ne bye nali simanyi nyika kya mukisa mungi newandikira ennyimba olina obwongo obuyiiya newandikira ennyimba kanagenda olaba music kwa kati muzadde wange balina obuvunanyizibwa bungi tuli kati munnayo olwamaliriza nakola ki muzadde wange nafuna writer nampandikira ennyimba natendeka netandika omuziki ningi ndaba nga promotion enkaluubirira nakati enkaluubirira era akukemulabako akatono TikTok yenyambye n'ekyokubiri akasente kenfunawo fuba okulaba nga nkongera mu music nsobola okukolera abantu kye baagala otegeera music yasinga okukuwa sente okusinga okukanika amasimu byonna bimpa kubanga music ekiri bwe kityo ogenda n'okola show ne bagamba emitwalo gyo kati saa zino masasula emitwalo 325 otegeera bwe kityo ogenze n'okola nenkola kati bwogenda naye ngezo show ozifuna how often ozifuna like zijja show zizijja olw'ensonga social media andozi zange weziri zitambula ani azikuddukanyiza of course sawa zino yenze yekwaze eddukanyiza nzabye kwasaganyiza oli so hard work nnyo nfuba okulaba nga situza mutwe kubanga kyenjagala kyendi nkyagala ate era njagala mbeere nga mu nsi nsaanamu bambi njagala mbeere nga mu nsi nsaanamu ndabe nga nange nkola ebintu katugambe nti omuntu omwavu byasobola okukola oba omuntu gwolaba omuggumivu byasobola okukola nga nange nsobola obikola kyova olaba nti situdde nkwate eno nesobola okuba nga tutambula. Your story is very amazing. Abalungi abali ku HK Media omwami ono oba tomumanyi bamuyita half man musician. Yeah, onako lwalero twagadde tutundeko ku inside story of him. Story eri etya yajja atya okujoininga music obulamu abutambuza atya the fact nti ngambye nti abantu bamulaba nga ali bwati talinga abantu abalala bamunyooma oba bamuyisaamu amaaso naye agezaako okukakalukana okulaba nga abeezaawo obulamu. Alina okushoya abantu tukyaza buli muntu, so gwe wena ali ku HK Media financial support tugyetaagira ddala osobola okudonatinga ku namba y'essimu oba ku Airtel Pay kweyo code gy'olabaawo wammanga. Halfman ne tumukolerayo akaduka akakanika amasimu ne tukateeka wali ate ne tumukwata ku video ng'akola ki ng'akwebaza gwe omulabi wange wa HK Media. So kati muzze mugenze ekireka muvudde ekireka muzze katale ne brother wo mu family yo yonna yonna yegwe weka gwe wakula wooti nzenze kateri yadde omulala teri yadde mwanyinaze nabakamuwanvu akomeeri waliwo mwanyinaze Naku waliwo mwanyinaze Senogana wabera mwanyinaze Lubwa mutabani mugundi mu Uganda yange Lubwama bonna bawanvu nasembayo emyaka ebiri naye era alaga muwanvu kubanga nze kangambe bazadde bakwanga nze natuuza mzee nimubuuza nabaki kubanga mmwe mwembi muli bawanvu baganda bange bawanvu nze nabaki nangamba nti nazaalibwa ndi ng'omwana w'omuzaala bulijjo ng'omwana mulamu naye mba naatera otuuka ku stage ey'okutambula bwe nagwirwa obulwadde bwe bataamanya kwa babunoonya mu kizungu ne bubula ne babunoonyako n'ala ne bubula kati Allah nazza bibye ne bajjanjaba ne bakola kye basobola era nensobola otambula nga bwendi nensobola otambula nga bwendi nandibadde ntudde naye Allah mwebaza nti yakuyamba nakusaasira n'otuuka kweyo kati sootambula nina ensonga lwaki neeyagala nnyo era nina ensonga lwaki bwe mbeera nga
nine ekintu kyendiko mbeera musanyufu olw'ensonga eriyo baganda baffe nga ye ne bwe yeegomba n'okufulumako ebweru okuva mu nnyumba yaabwe nga takisobola nabeerawo oli nga yeegomba n'okutambulako okuva n'okudda ku luguudo nga tasobola nize mba nga nsobola otambula nenvaawo nengenda wali neebaza Katonda neebaza Katonda kivala mba situdde nkola buli kimu ekyetaagisa okulaba nga nkola ki nga mbeerawo era nga ngasa n'abalala soka tugendeko mu akapera soko nnyongera akayimba akapera Nkakati mpulira njidde mama mukwano jangu tulabe mpulira omutima gugwamu nga toli kumpi wano nga tokimanyi nti nze bw'obulabu nze sibono mirembe kale bambisheri jangu omponye okuzaawa laba ndagano omukwano howo lwakuba gwe gwiraba omukwano nze gumazeemu nze buli wenkulaba nga nzigwamu nga nebyembadde nkola mbivaako nemukwano simanyi kyennaba n'omutima gwange wagutwala Katonda yakutonna wenna teri kuggwe kyeyeerabira yaddira obulungi bw'abanno bwonna n'abuwa ggwe amaaso yakuwa ttaala ate akabi nayakuwa ndoddo kafeesi yakuwa mutindo wenna olinga nazzi bw'amata my baby feel okay because I'm now yours it is an offer for me to be with you namwe muleke ndigide kubanga nina ekimyula yagoba wawandika kana akayimba nze yakawandiika nze yakewandiikira olina omutwe omulungi munaye neebaza Katonda era byonna Katonda yali wakati wange buli kimu kyenkola kirimu Katonda kyo kyebaza kubanga music nze sikeraho ku makya nembeera awo nti waliwo mba abamu kubanga oli wakozesenga gatogamba nti akola ki abamu abagamba nti nze mbasikosezza njaga sobola kuyiiya mbasikosezza mwenge sobola kuyiiya mbasikosezza kino sobakola bwenti nenze sina kyenkozesa wadde ki n'ekimu nate bwe mbanga ninye stage toyinza kukakasa nti sina kyenkozesa muyimbi kigo weegomba omuyimbi gwe neegomba abayimbi bangi okuyingira music sina gwe neegomba kubanga era nga wenkugambye nti naye natandika nkyali muto era n'ennyimba ze bampandikira nga za kito kati ngenda okukula nga nnyimba naye mba abanyumira bangi kati nga David Utala nyumira ennyimba ze zinyumira nnyo anyimbira bulungi kati awo nengattako Aluna Mubiru aja Aluna Mubiru mwagala nnyo olw'ensonga bwe yayimirirawo nnyo mu kutandika kwange era sho gye nasooka oyimbamu yali yiye yategeka concert oba yali concert oba launch oluyimba binyuma olimba lwa Aluna Mubiru binyuma ekayunga netujja netusaba ne batuwa stage n'ennyimba Aluna Mubiru teyatya kulinnya lyo bunene bwe liyina yavaayo bulungi kubanga sawa yate natuka kuyimba juka emotoka mu kitundu abayimbi abokukyala basoko oyimba kati abali ku posters mnoka muyimba kati nze bwe nalinya stage n'ennyimba Aluna Mubiru yava gyali najja ku stage nayimirize abali bakuba ebivuga nansima ku stage nampa ssente mu bulamuze nali sikwatangako zali mmeka zali sente mmeka afuma ebiseera ebyo ebiseera yakwata emitwalo 10 neja 10 neja yagijana mu stocks nagamba sawa nze yagamba abawuliri abali bayingidde abawagizi n'abagamba nti nze buno budde si bwe nyimbiramu naye okumanya asanyusa olw'omwana wammwe bwe kugira mu buno obudde era nayimirirawo n'ennyimba nemaliza okuyimba nankwasa ssente neva ku stage nayimbirawo bwe yamala oyimba n'agenda ne bayimba n'alyoka dda n'aggalawo kati oyo andi wano ku mutima simwagala lwakuba ki nemwagala nti ekitone kyange yakisapootinga nnyo so kyeŋŋamba abayimbi bonna abalaba channel eno bw'obanga olabye omuyimbi ng'akola bulungi bw'obanga olina obusobozi obumusiima kola Aluna Mubiru kye yakola naye oba tobulina mukwase Katonda n'abayimbi abamu balina ettima omuyaya akusala ku stage ng'oyimba n'asooka n'akusalako oba bakikukolako babinkola nesoba byogerabyo kati oli n'akola ki bw'oba oyimba olimba katugeze sheri gyali vibe ekutta ekikubo oli n'agamba DJ jayo yuwaye zange kati ekintu ekyo kibi nnyo gundi ya muno bogise tebakikola nze nzekka babikola bangi nebiruma tomanya nti omuyimbi gwejjeeyo enkera yagenda okuba nga yali ku chat yagenda okuba nga yakukwatiridde naye singa bamukola bubi
agawala naye omusajja awanda muliro bannange mumuyisiza bubi mu music industry nenga abasinga bonna mbebaza embi banjagala embi banjagala bagizi banjagala ekyo kirungi nkyebaza oyina obuganzi kati ani akwambaza leero anyambaza leero baba wange yanyambaza yanyambe nangamba yambala booti ku mutwe tekako kano wanakola booti nga zifaanagako ku mutwe bade manyi olinako design ow'enjawulo designer semuyina naye obanga gyali nga mwetegefu nze wendi okudesigninga baitha bwe bambi abayina n'engoye engatto osobola okuziwa half man ne tuzimuleetera obusawo bubu nakwata bwaba designer bu champion mazima Nange sinyumirwa ngakoshoga wenyumiddwa olunaku olwaleero owaaye ekintu ng'okikubira ddala nnyo ekintu kikubira ddala ngera bwe nagambye nti njagala nkuba abantu kati buno obukomo bw'oyambadde obungi bwe buti nakoma okubulaba omugenzi moze radio nga yabwambala kati ate gwe kugwe butegeeza ki kakati nze butegeeza swaga ngera olwa nti afumaani maje swaga maani kati no lye swaga kati no lye swaga nawe mpulira mbuki kati afumaani kati afumaani mache tegeeza afumaani tegeeza omusajja ow'ekitundu siri bwa kitundu bannaye abakyala abali eyo nzo ogamba afumaani wa kitundu nedda ndowooza bakulu mutegeeza siri wa kitundu kati lwaki lwaki bambita afumaani erinnya lye baalimpa nga bwe mbagani natandika nkyali mwana muto okuyimba kati nga eyali yampandika ennyimba za kintu kikulu ate nga nze ennyimba ndi muto nagamba musajja omwana muto naye atayimba ebintu bya kikulu ate nga ne saizi yange kwe kuntuma nti afumaani omusajja ow'ekitundu naye nga siri wa kitundu kakati tugenda ku swaga maani liri ne swaga liri mu mukono liri mu mukono gwokka ate engatto ate bino eryo lyonna si swaga lyonna kweliri naye nga lisinziira wano onatutiisa bwe tuvaawo nenetuma amagye tegatule bagawamba era ndowooza olabye programu etandikidde tusabuliddewo teri adde okulinda nti adde kubuuza olabika oyagala nnyo music n'obulamu bwo music mwetaaga nnyo olw'ensonga n'amasimu genkanika era music eyansikiriza okukola ki nsobole okuva nga nawe njijjako akasente nyongere mu music asobole otambula kyovula amwagala abantu banjagala lwa music omuntu akera ku macha nandaba ku TikTok naga afumaani biki nange nakulabye ku TikTok nawe lawandabidde ku TikTok kati lwaki mbasagala music lwaki mbasuula music nti lwe lugendo lwange lyosobola okukulembeza era bigoberere ate nga munayo ekirooto kyo kisobola otuuka olaba wayimirirako ku stage yemu ne ajaluna nga ayimiridde wali nga gw'oyimiridde kyaliwo kisoboka ekyo kyaliwo kyaliwo tubadde tukyali ku kayimba kanene akaani Sherry nti wakewandiikira akayimba nakewandiikira era nenkatwalibwa producer Jona n'akakola bwe tumala okakola producer Jona netukatwalibwa Climax n'akakola video eyo video mwagikolera wobadde nkulagiriro John nsange wano nga ndaba w'amabanda nenkugamba sanga wano wewakwatira video twagikolera mu Colline Hotel mukono era Climax yajja nakwata video waliwo yoga ya postinga bamuyita Sebugenyi omanyi ku TikTok mukwano gwo kubanga ndaba postinga nnyo videos sina kindi twava ne mu mukwano katwafuka ba Luganda kubanga yambeererawo kwa kati yetaliwo wanene ali Dubai ne kati kyemba nfunye eno kyonna mwakula mwenna ku kyalo kimu twakula ffenna twava ne mukwano twava ne muboolu nagundi nti baba neighbors nemufuuka kirala bulala kubanga yagenda olaba ekituufu nga music ki bintawanya kati oluusi obeera wano tawunka nodde eri naye bwafuna obudde napostinga kano bwoba ogenze nokola nozanya ago nokola otya nomuweereza nayiwayo sambeereddewo nnyo Sebugenyi era nsima byonna gyali big up kati mbadde nkugamba nti video nakugambye jangu nsange wano we mwagikolera nga ndowooza mwagikolera wano video mwagikolera ku Colline Hotel nga weteekamu ssente neteekamu ssente video vixen oyo yalimu eyo video wamugjawa ye girlfriend si girlfriend gyali naye nga naye gyali era mukwano gwange nnyo
namulaba ne mu ate mwagala kufaanagana munnaye bagamba twagala kufaanagana sigoweka bakingamba yo ngamba wakola ne mwannyoko video yanyuma nenga teyali mwannyinaze just nga bwe nakusanga ne gamba netazobere video yange biki najja ate nakola bulungi nakola bulungi video nenyuma era jali eyo bamuyita nakato mulongo nakato ali eyo era mukono jali yakola video twakola na video olwo luyimba waluyimba ng'olujja ku mutima ng'olina gw'oluyimbira my sweetie where are you oluyimba olwo omanyi kati ffe abayimbi tetweyimbira nga ffe waluyimbira abantu eriyo girlfriend gwe wali oyimbira anti kati wuliza nkunyonyola kakati omuyimbi teweeyimbira nga gwe wali abayimbi abayimba best on true anti story kati wuliza nkunyonyola kakati enyimba ezisinga tuyimbira bannaffe kubanga nyimbira gwo muwagizi ogenda kwata verse eyo nga bwe ngiyimbye ogiweereza omwagalwawo ng'obugambo bweyogera bwebwo agaolayinga mu butuufu byeyogera biva ku mutima ku ntobo ya mutima gogenda gyali naye nga nange agawalayimba nayimba true story wayimba true story ng'olina girlfriend akulumya omutwe nnyo yali ankuba neŋŋamba agawalayi wali olwedde bwamugambakokko nali namugambakokko ng'akimanyiko nti omwagala ng'akimanyiko nti mwagala naŋŋamba oba owulira ng'onneetaaga oli muyimbi nkubirayo akayimba kakasinto njagala ebituufu n'okumanya nti wagundi yali wa mukisa akayimba nakakola nina nnyingi zenkoze nate kekasinza okukwata kalungi kekasinza okukwata era erinnya yakalaba lwakwasi yali Sharifa naye anti era basharifa be basheri kati erinnya olw'okuba nti lyali liwanvu kubanga mu music waliwo ebigambo ebituula mu beat waliwo ebitagendamu waliwo amannya agatuulamu anagenda olaba ng'ennyirira Sheri lya Sharifa liwanvu kwesalako nendiyita Sheri so bw'obeera ng'oli Sheri luyimba lulwo era oba Sharifa oluyimba lulwo tewali gwe luboola ate naawe atali era gwomu kwaga amanya era oluyimba lulwo naye ng'oli mu mukwano ndi mukwano agawala nzaani ata siina musaayi kati n'omukubira kakayimba bwe yakalaba yakasiima nnyo n'akaagala nnyo era naŋŋamba kakasiza nti onjagala naŋŋamba newotampa birala just akayimba olwedde kamala kati wemubeereeyo naye mukayimbamu ne muzinamu nakusitulamu byonna tubikola ebyakabiri ebiggwa byonna ebyakabi nakusitulamu nnyo byonna tubikola ne biggwa nga bw'obimanya ebyomukwano byonna masape gonna tugakola akayimba ne tukakuuma ne tukaddiŋŋaana ne tukola tutya kwegamba bulamu ne butambulira awo kati ye girlfriend agenda kuwaayo di baby girlfriend tuli mu ntegeka ndowooza omwaka ogujja mufuneyo akaana omwaka ogujja naye ng'akwagala takulimbalimba ammatira bya ddala kubanga tali omu bangi n'olwokuba nti lindako katini yafumma abakazi bangi bakwegomba abakazi bangi buli lunaku inbox yange ya WhatsApp ejjula ennamba z'amasimu naye abakyala mbagamba ndi wammwe ndi bedi wammwe naye am already booked tobyogera just for a media buulira ekituufu abakyala bangi bakwegomba abakyala bangi banneegomba nnyo olw'okuba oli muyimbi olw'okuba ndi muyimbi ate olulala kirala ninga bwe nti otya kati oli wakulaba kati saa zino ndi mu saizi ya mwana kati omukazi wakulaba aba yagala alabe kituufu oba kituufu oli mu saizi ya mwana oba olwedde oli mukulu ekituufu kyeki kati ekituufu ndi mukulu banna era nze afummaani erinnya ery'obuyimbi nange ekituufu abakyala siryafu siryafu omanyi abakyala bangi oliwo omugamba kati waliwo bano oli gw'osanga nakubuuza yegwa nomugamba nze afumma nze sirinnya ng'ate kikuyita olw'okuba aba alaba nti oluusi aba akuvuma nedda oba tonvuma kubanga olwedde mulimu kubanga ffenna abaserebu tetubeera n'amannya amannya gaffe tugateeka wali wabbali ne tukulembeza amannya aganakola ki aganaatuyisaawo sobola okwagalwa abantu n'okuganja olinayooko ebirooto mu nsi muno bye weegomba nogaa nti nze njagala kuba bwe nti ebirooto bye neegomba mu nsi muno okusooka njagala okuba star
want to be a star. Ekyo nkyegombera nkyetaaga era kyenkolerera. Ekyokubiri nange njagala okubeerako awo nga nsanyusa famire yange. Maama wo ne taata wo. Maama wange ne taata wange kosa ne baganda gye bali balamu era gye bali era njogeddeko nabo leero luno. Bambuzizzaako. Bagambe batumidde. Mbatumiddeko enakatovu awo Kayunga. Nasamba Yudaya, omukyala Nasamba Yudaya n'omwami Saabweisima. Be bazadde abanzaala. Omusajja wa Wangabi, omusajja wa Fumbo, mukyala wa Wangabi. Be banyonsa era mbatumiddeko. Obadde okyanyinyonnyola ovuddeko. Obadde okyanyinyonnyola. Omanyi ebigambo twogera bingi ate nga byonna bikulu ate nga byonna tuba twetaaga abantu babiwulire. Kakati omuziki tugukubidde ebbanga mpozi mbadde nkugamba nti netaaga okuba okusanyusa famire yange netaaga okubeerako awo omuntu. Okusanyusa famire yo otegeeza ki? Okusanyusa famire yange ntegeeza nti njagala nga bw'owulira nti ngeza bugeza okuba wa ku ssente nga wula nti famire y'amayanja nga boogera ku famire y'amayanja tebabuuza nti eyawa bagatamu kamiliyoni ne banne kane njagala bagambe nti famire ya Saabwe kubanga Saabwe ekitange ng'ogatako n'abaddirira Walusimbi baani kati nga tutadde wabbali njagala okubeerako Nagagga. Ate era njagala nga si famire yange yokka yenfunamu wabula n'abantu ab'enjawulo. Ndi muntu ayagaliza. Njagala mbeere nga famire yange enfunamu then nga n'abantu abandi nearby bafunamu. Ojja kituukako nkukakasa. Bye birooto byange era nina essuubi nti nja kituukako olw'ensonga gye nvudde wala nakati wendi ate era ne gye ngenda ndabayo kubanga abantu munjagadde bambi sijja kukola ki guno omukisa gwenfunye mbeebaze neyanzeega obuwagizi bwe mumpa. Bambi, that is super amazing. Kati gwe teweegombayo okubeerayoko na famire nti nzaaleyo ku muwaana nzifune omukyala bankube ku mbaga kuba mu byonna byongambye ebirooto siwulidde mwona ntiisa. Toyagala kufunayoko kuba hafumaani abalala. Ekyo kirekayo kabadde kakodyo naye nga kyeki ekyo kirekayo kabadde kakodyo naye nga era byebimu ku birooto kubanga tosobola kukola ssente. Kati oyo sweetie where are you esaawa eno preparing ali ready okuba mama? Ali ready. Njagala nzije ku mbaga ya mwenda benga muli happy. Era tujja kuyita mu bitiibwa ebingi ojja obeewo nga mwami afumaani ne mukyala afumaani bafumbiriganwa nga basibanika. Amina. Kakati bwetu bwe twagala. Wasiiba? Nasiibisiba. Olaba tosobola kati olaba ne bwogaggawala otya ne benseni nga zivuluja zitya nga tolina kiyitibwa mwana ziba tezigenda kukugasa. So nsonga ki nkugamba nti okkalekayo kabadde kakodyo olwedde abaana kati essaawa eno olina emyaka ng'emeka? Ssaawa zino emyaka ndimu 23. Okuze. Era nali nakagiweza mu gw'omwenda omwaka oguwedde. Tambuza gwa 24. Webale kula. Yamani. Era kyova n'akalevu. Nako kakuze. Olina kyebaliza Katonda basajja banno bali kuno ku internet tebalina birevu. Munnaye ekyo kyebaza Katonda bingi nnyo. Bakwe bimu mbisalako njagala kano kaswaga. Njagala kano kaswaga. So kati mu myaka ng'ebiri mu maaso beetaano music olaba n'abaatuuseewo. Music wange myaka ng'ebiri nsuubira okuba nga nja kubaako n'eddaala eddene okuva ne wendi kati. Olabawo kenjawulo? Ndabawo kenjawulo. Okusinziira omanyi ogerageranya okuva gy'ovudde ne we waakava ne wooli oba osobola ogerageranya wa woogenda ne bwa nejjo n'akiggusa. Ogize music wamutaddeko ku YouTube ennyimba gye ziri oba abantu bakutwalira music ne bamukulyako ssente? Music kale music gundi YouTube sinabajja organizinga bulungi teri organize okuleka TikTok. You have to organize kuba kati abantu bali ku YouTube bakulyamu ssente oluyimba lwo. Okay. Kubanga abayimbi babawa ku ssente abantu. Sikyo? Kituufu. Spotify
Shazamu oteke enyimba z'abantu babenga baziraba. Tugenda kuba tukikolako kubanga kati Olina organized team oba onoonyaayo Kim. Organized team nginoonya bunoonya sinnabagifuna. Yonoonya abantu bali wano ofunye platform. Sigirina organizing team yonna eriwo basobola okukola kyo kuncontactingako nitwogera ebisingawo. Netutambuza business kubanga bali nnyonnyonyi kati bayimbira Dubai. Kubanga ekituufu music mukuba omuziki ngukuba ngulina neeyiza ennyimba ne promotion entawa. Olina passport? Passport sinabagifuna. Olina okufuna passport kuba ogenda kufuuka international artist. Koze wano kwekike media. Bantu bayinza okuyita oyimbira ebungereza. Yeah man, gonde tugenda kuba tugifuna passport. Tubeere nayo nenga ne aba promotion. Twetaaga promotion. So enaali eyo nga yeewulya yeetaaga oteeka muyimbi afumani sente wendi ate munene nnimiro ngimu togenda giteekamu sente ekusale otegeera bwe kiba kijanjalo ogenda simba empekeegi kigenda leeta kirongeza nnya kati bwebanga osimbye ekijanjalo ebijanjalo kiremu buli kimu kireese gundi nnya oba okoze ene empete oli engaged oba swaga just gano maswaga ate n'ekirala naye era entaasaako ebimu ebikemo kubanga oli bwakusanga n'agiraba by the way agamba ina musajja mufumbo kati aba akolamu bw'ati. Kati show zikola otya naddala ez'ekiro okuddayo waka? Shows ez'ekiro ezo tosumbuyibwa. Shows ez'ekiro ezo ntera olina ba bodyguard botambula nabo? Ba bodyguard mbalina n'ekirala nterako special. Era bwe manga nkulamulira ssente neyaza special zisekako endeeta n'ennyimba ku shoyo n'enninda n'emala n'enziza ewaka okwegendereza obutemu kubanga bayimbi bangi betulabye nga babase naddala mu saizi mu gundi yaffe stage yaffe bweti saizi yaffe batusuubira okuba n'amagye amangi kati walaba ensawo bwati asuubira ng'erimu omudidi ate nga naffe tuba bagezi sente tuziteekamu banka twala kwebeezaako sente kati mu nsawo ng'eyo mubaamu ki? Muno mu nsawo ekinene ennyo mbeera mu ssimu mpozi nakatambaala era aba byakutwala byotwala tetwagala sente kikemo munnaaye era twetaaga sente ne sente kikemo sente zissa tetutambula na sente era munnaye obanga oli eyo ng'okyatamula ne sente ku mubiri olina amaanyi tetutambula nazo zibeera mu banka bw'ogira ng'ogenda ali ng'okola ki ng'ojjayo ng'okiryalinga kyoyagadde bw'otyo bwe tukola. Bali ku HK Media wano ebiseera ebisinga baagala nnyo abantu nga ggwe era wembakyaza babeerako ne requests ez'enjawulo ze basaba abantu. Oyinayoko kyoyagala okusaba abantu? Abantu kinyagala basaba naddala abali ku social media handles zonna kusaba nti bw'oba olabye vidiyo yange ng'ogirabye kusaba ogyongereyo awalala so esobole otambula ate era ekyo kyo ne bwe sikibasaba kubanga mukinkolera kubanga sijja kwewaana bwewa sina bwe nfukamirangako ninga nti bannaaye nkusaba vidiyo oba ogirabye gyongereyo awalala wabula bwebaza mwebale mpozi n'aba medias nga tvs radios bannaaye mbasaba buwagizi bwammwe ekituufu ennyimba sente ziteeka ennyimba tebazikuba abasinga tebazikuba abamu beetaaga kasente akataliiwo ekiseera kino neso singa oba okoze kati tomanya oyinza nsobola ofuuka owakabi ate n'obeera ng'olya kunze otegeera so okola ki otega wano ng'obudde bukyali olina kyosuubira mu maaso ekirala aba HK Media tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala okutuwa omukisa guno ne mutukyaza ffe baani n'otuwa platform ne twogerako gye abantu gye bali ne bamanya kye twagala ne tusaba bye twagala so tubeebaliza ddala era n'abawagizi bonna aba HK Medias abalabi mwebale nnyo kubanga mufudde HK Media ekola ki okuba nti yakabi so gye mukoma okulaba ebintu byeteekayo gye mukoma subscribing okola byonna naye beyongera kuvimba so big up. Thank you. Banaye tugenda kuba tubasibula go wena ina kyoyagala okuwaayo Halfman wali waneeno alina ebyetaago biringa 2-3 yeetaaga okumupromotingira music kitegeeza yeetaaga promoter ali trustworthy yeetaaga manager
omuntu agenda omumanaging amufunire show mpozi ate ne business abe nga atereza obulamu kubanga bino byonna yaddewo ebiri ebya music omuntu olinako wootandikira obulamu tetumanyi waasula oba asula atya naye nga talabika bubi alabika bulungi naye tuyinza okumuyambako kumufunira ekyokukola n'ayongeramu ka capital kwekyo kyayinawo agambye nti obukadde 2.5 ku 2.1 busobola okumuyamba neyeetereza n'abeera half man owa future manyi nti abanda bamusobola mumuyambe bambi gwe nayina obusobozi financial help tugiwelkamingira ddala osobola okuteeka ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga tujja kuba tumukomyawo ate abeere ng'abeebaza in our next episode naye nze nnyo bakwano naye nga sinnabakubaano mbajukiza nti tuli proud sponsored by Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi omuzadde twala omwana asome omulimu gwa barista togenda kwejjusa ajja afuna omulimu mu nsi z'ebulaaya nga si gwa kadaama naye nga omulimu gumuwa nga gumusasula ekyo kyateekeddwa okufuna ekijja mu kiti kyabeera alimu nga talina stress ya boss simanya babanku basimanya bitya so naddala ba housemates tuba advisingira ddala okugenda musomo omulimu guno musobole okuyambibwa ngenda kuba mbasibula olunaku olwaleero nga mbebaza nti mbadde balayi balungi nnyo bw'oba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show bw'oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok ku Twitter abeera ng'otufollowingako obulambalamba naye nze nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba wamu nafumani swaga mani majeredis baby big up